Yes, Fadi TV jimbaniriza kati kano mwasibye mutya muli mutya nakubasaba musubscribinga ate munyigene kade mbagamba ki comment section weeri awo bakabonetera mu comment section ate osikalenga ogifollowinga bagita Fadi TV yuki abali mu ggwanga erya Canada mbatumiddeko nembeebaza nembagamba nti mwongere okubanga mugyekumirako mbane updates zinavayo mbane amawulire gaba gatambula okwetola eggwanga Uganda. Waliwo abagole abagudde ku accident era nga bwolengera emmotoka eyo yabaddemu abagole baadi bateekateeka kubanga basimbula nga bagenda okwolekera ewali omukolo wabula omuti gwamenyese olumenyeka kigwakoze emmotoka yonna gwagigoyeza. Bano bagenza okubajjamu ng'enviira yaabwe sinungi era ne babaddusa mangu mu ddwaliro era nga abasawo bategeeza nti bakola ki bakola buli kyonna kye basobola okubanga bataasobola mu bwabano naye ng'embeera current situation gye balimu sinungi. Bagita Fadi TV kisigala nga onfollowinga ate osubscribinga onyigene kale oluvannyuma poliisi yazze nebaako kyekola ne bataasa ne baliko okubanga babajja mu mmotoka ne baaba byabadde bizibu nnyo olw'ensonga nti oguti ogwagwiridde emmotoka gwabadde guti gunene nga nawe woolengedde ebifaananyi era nga munaye gamu ku mawulire ga trending akadde kano abali e Saudi Arabia mbatumiddeko abali mu ggwanga erya Kuwait abali mu Iraq mu Baghdad ne mbagamba nti mwongere okubanga mu followinga Fadi TV updates mpanaso amawulire mbanago agaba gatambula gwe just kyolina okukola kiri kimu kyokka just followinga ndozolengera omuti ndozolengera omuti kyegwakoze emmotoka y'abagole gwagigweza yonna nengira gwagigulidde waggulu bakoseddwa nnyo nga bw'okiwulira era nkugamba emikolo gyo gyasiraanye abiseesi nga bagamba nti omugole omuntu yenna nga mutegese omukolo ne babaawo ekigugwamu nti ekyo kiba kisiraani era abasinga beebuuza kati wekiba nga ndowooza olengera omuti nga gwagigwiridde mugwadde guti gunene ndowooza olengera ekifaananyi ekyo abasinga bagamba oluusi mbu kiba kisiraani kale ekyebuuzibwa ku bonna omusajja n'omukazi ani aliko ekisiraani bamwe ekisiraani bakiteeka ku mukazi bagamba nti ebiseera ebisinga ebintu byonna omukolo nga gunaatera nga gugenda kubaawo ne baba ekituukawo nga kigulemesa nti ebiseera ebisinga oluusi kubaako omwami n'ekisiraani naye abasinga ate ekisiraani bakiteeka ku mukyala aya onaawe gye bigenda okuba nga bikomekerera naye nga ebiseera ebisinga ekisiraani tekibeera ku mukyala yekka n'omusajja eri abasajja olumu abamu nga bo batambula n'ebintu tebitategereka ng'emikolo bwe gituuka nga babaawo ebituuka oluusi nga babaawo afa oluusi ng'oba tente zigwa ku mikolo nga zibaako abantu bezikosa nga badusibwa mu ddwaliro anti awo omukolo guba gusazibwamu busazibwa kati lengera engeri emmotoka eno muti gigwagigwiriddemu kyewuunyisa omuti ogwadde guluddewo nga mugumu bulungi nnyo sigamba nti nkuba yagunyenyiza oba kibuyaga wabula babadde bali awo nga gugwa bbu tebaagutemye sigamba nti baagutemye kwegamba ebiseera ebisinga bagamba nti oluusi waliwo emikolo egimu nga tekiteekeddwa kukola ki tekiteekeddwa kubeerawo naye nga basinga bagamba mbu oba oli awo ddogo babitaddemu eddogo naye ngaensonga zeezo ezimu ku ezo trending naye nga bambi abagole tebali bulungi akadde kano bazze mangu ne babajja mu mmotoka bagita Fadi TV ki omukolo bwe gutyo bwe gwasaanyeewo bagamba babategese omukolo bwe gutyo ne gulinyibwamu egere kati nga guno nti babivaako buvi nti mwa mulina kubivaako buvi abasinga bagamba naye nga ddala kituufu balina kuvaako buvi omukolo manye ebintu bingi ebibyogerwa abamu nga bagamba nti bweraguza naye oluseesi nga abamu bagamba nti oluusi biba bituufu abamu bagamba nti kati bano omukolo balina kuguvaako buvi balina kugwesonyiwa kubanga banaddamu gukola nti guyinza obutatambula bungi nti oba si ekyo ng'aliwo empewo ennyiivu empewo ennyiivu mbu empewo z'ejjeka nnyiivu ku bano bombi okuli omukyala n'omusajja nti omu ku bo nti ayinza okuba alina empewo ennyiivu ng'empewo ze zaatawuse nzikola ki ezisula omuti ogwo ka bingi ebyogerwa naye nga bambi bakoseddwa bubi nnyo oguti gwabagulira emmotoka gwagigwiridde nnyo nga bw'okiwulira naye ebifaananyi ndowooza obirabye mwongera okubanga mugifollowinga abali e Uganda mu kibuga Kampala mbatumiddeko nembeebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi okubanga mugyekumirako bagita Fadi TV negamba nti comment section weeri awo bakabonetera mu comment section ate osigale nga ogifollowinga bagita Fadi TV likinga commentinga subscribinga
nyiga ku kade munange bibyo abagole bati embaga we yakoze ki oyasanyewo abatuuze ku kyalo babadde omukolo bamaze bakanyiza kulinda ne balinda bagenze wulya nti ate kituusewo ku bagole nti ho nti ate omuti tegubakubi ne bagamba yi ate omuti gubakubi gutya bwategeeza omuti guno kugamba liringana ttabi limu lyokali eryamenyeseeko byewuunyisa ttabi guti guno ne baba ettabi eryagudde nzogamba muti mulamba gwe gwabagwire ne just ttabi butabi akatabi k'omuti ke kagudde ne baba kye kabakoze kabagoyeza bonna munange byebyo mugenda kubanga mugifolowinga mukama abayambi asobola kubanga bali kavalinga emikolo ne wegisazibwamu ne kasita babeera nga balina obulamu awo kiba kikola ki awo kiba kimala mulwayi bulungi stay on YouTube platform mbagala nnyo mwena Fadi TV UG abali mu ggwanga erya Canada mu Toronto abali mu ggwanga erya Saudi Arabia mu kibuga Riyadh mikwano gyange nabagamba nti analytics zange zindaga nti abali Saudi Arabia ne Uganda basinga okubanga bafollowinga Fadi TV UG mugenda kubanga mugifollowinga waliyo KBTV UG waliyo KRTV Uganda now ku Sun Fadi UG News Fadi TV zina YouTube channel zange muzifollowing temujja kubanga mejusa mbagala nnyo mwena era mbebaza ne mbagamba nti muli bakabinyo okubanga mugifollowinga Fadi TV UG munange kibi nnyo ntiisaayo kakusaidi eyo mugenda kubanga mugifollowinga abali Saudi Arabia mbagala nnyo namwe abali Uganda mbe bulungi mwera